Muddemu. Mugambe nti gy'oli oli bulungi. Muddemu. Uyo atandise okkaabira wansi. Muddemu naawe. Omulaba. Mwana wa mpisa. Timu Nambwayo. Jangu otubuuzeeko naawe. Yemerera Muddemu. Omuntu omukulu nganze tosobola kumpuzanga. Mwana wa mpisa. Nambwayo wavaawa. Banenza ate Nambwayo. Gendi mukwano otya. Alali. Simon Mombaza. Ateze Nambwayo bamunganga. Kituufu. Webale kuteekamu amaanyi. Omukyala wuuyo. Ebyaddala. Number 1 fan. Baako ky'omugamba. Obuze mu ggwanga muno. Batugambye omusingi bamaze ogusima. Nambwayo oyomba. Endako. Mambi kikakkamu tekiyomba. Asirise tulaga omusingi ogwo. Agenda gutulaga wano. Alina katulaga. Atulaga y'akantu. Neiba waakalina. Kiki okoze? Ate ekyo ekirungo ki? Tugamba nti tuyinza kukola ki? Nze nempesa ne Betty. Ateereza nga maze okuyisa wakati. akalamu. Kati twavuddeyo ddagala zaali atya. Salo. Nterayo ko bataddewo. Bayiteko. Kati ate Betty akinza okumasa wabi. Yatugamba kakuwe mbuzi namba. Nedda nammwe bino bingi. Era sigwage bbiri awikamu. Timu Nambwayo yonna. Ogira oli. Abakusabira. Mwami Faiza aliwa banne. Faiza kakalowa. Faiza oli. Kakati waliwo omukyala. Sokola Omukyala oyo Sayima mumanyi. Bamuyita Julie. Anti Julie. Anti Julie. Oh, Anti Julie mumanyi. Anti Julie wali abakyala waatava. yagambye nti ebimu ku bintu byasinga okwebaza okuwa ekigero kino si kuyita mu bino byonna ng'owangudde. Yagambye nti kyasinza okusinziirako okuwa package eno kuyita mu mbeera eno nga teweweebudde ate otaweebula mwami wo nti obadde oyogeza bukkakkamu okuva ensonga lwe yatandika paka lwekoze eki lwewedde. So akugulidde embuzi eno 1 million got. Madam Julie, nze mumanyi. Madam Julie yali mu USA. Banaba yagala bisingawo Sayima mumanyi bulungi. Nze mumanyi. So embuzi eno Nambwayo jakola ennyonyi. Mary Nambwayo jakola kunyonyola nyabo. Simon kwemanyi. Talina buzibu. So akuwadde embuzi eno namba nakwerako chapati 20 juice lita 10 nakwerako ensonyi eza pilawo zino zonna nagamba otwaddemba okulya n'onywa osobola okubira n'atuuka wano. Oliwa ddembe tweyanza Madam Julie, thank you so much. Talina jajjangitwala. Bamuyozoza buteweebula ndi yeweebula talina gyatwala. So naye nga mbere nange nkwebaza weebale nnyo okukonteininga busungu. Kaako Nambwayo tukwagala nnyo weebale kubeera mukakkamu weebale kubeera na mpisa teweewebudde. Ekyo kiki kyokugesa abantu ku ddalu lye tulina nze mba namuyisizaamu eggaali naye tukwebaza
Tukwebaza nnyo Nambwayi, Mary Nambwayi, tubadde tufollowinga nnyo story yo bambi era osigala oli mukkakkamu yadde bakukuutinga wansi naye ng'osigala era oli mukkakkamu. Tukwebalizaako ekyo nze ne Kiza Barbara. Kwatirawo katonotono obadde mugumu otulaze omukyalo omugumu ayeeyisa atya malaawo naye nga nkwebaza tukwagala nnyo. Keep on shining. Weebale abaana abamu obazuukusiza amaaso naddala abawala ab'emyaka gyo obazuukusiza amaaso. Weebale nnyo Babeti Namukwaya. so much. Ako ka message kafe Faizo akusavinge byonna bivudde wa Barbara Kiza nange Julie. Kwagala nnyo Nambwayi. Iyi message yange ne Barbara agenda kuwuliriza message ye. Betty Joyce addukira ku speed ate n'abamu badde muwalana Nambwayo. Kati lwaki wayise ababwatu atuwalana? Bannaye Joyce adduka speed Asembelekedo katono. Naye neyanziza nnyo nti Mukama embeera eno yonna yawedde ne tusigala nga tuli balamu kubanga waliwo abayita mu mbeera eyo ate ne kitasoboka. Naye twebaza abantu abatuyambyeko mu mbeera eno, abantu abembeereddewo, abantu abanjagadde, abantu abampadde amaanyi ne bandaga nti no Nambwayi kyoliko kituufu, ate era mu kituufu ekyo ne tusobola okubeera nga tuvuddemu n'obuwanguzi. Madam Julie, njagala nkutegeere. Madam Barbara, njagala nkutegeere. Omuntu n'obeera eyo ng'onjagala naye nga sikumanyi. Madam Julie, Madam Barbara, bannange neeyanziza. Kyokka mu obweddamu nnimba. Lwaki mwannimbye? Betty, lwaki onnimba? Jangu wano Betty. Obuuzeeko n'abantu abali mu Amerika. Betty jangu. Ye manager. Lwaki onnimba? Jangu ozeeko ku bali mu Amerika bannaye. Manager yakwata seminti kati. Twatandise okuzimba eggayaza. Atwale seminti ono. Bannaye tuyise mu bingi Betty. Twatandise okuzimba era abasobola okutuyambako tweyanziza nnyo. Era leero tubadde bagenda okusima omusingi tumatiriyo omuntu tumututteyo bintu byakukwasaganya. Yes. Abasajja abali eyo tuwe okusobola seminti nga 10. Tweyanza Simon. Kyetuliko ekintu ekyaki So kati Mary genda olwonchinga embuzi yo, embuzi yayidde bulungi. Wow. omuka wano nga tugasipa loni enkwawa mu nva. Embuzi yonna yange. Yo. Embuzi eyiyo wagigabadde. Nambwayo ozeemu n'ofuna embuzi ate namba. Bintu bya Katonda bizibu. Agenda kulya. Aha. Ya. Luma. Azeemu n'afuna embuzi endala. Finally Nambwayo. Nina abantu bangi ab'okwebaza mu mbeera. Yes. Siimye nga nze omuntu bannange buli muntu naye oba bagira embuzi nomugenda gitema mutya buli Embuzi muntu gotoyalekire mwana agenda giyuzayuza dakiika. anga tomwana yandigiyuzayuzizza ne tugivaamu enswere netagitira kamera nezijja sayidi ezeno bwetu jangu obuyigeri wano Mary. bantu bangi nnyo abaddewo mu mbeera eno abambeereddewo abamu nga sibamanyi namannya ababadde ku social media ababaddewa naye twebaza Katonda nti embeera yawedde. Njagala kwebaza mukyala Nsubuga obaddewo nnyo neyanza nnyo maama omukyala Shamim Mayanja. Thank you. Abakyala bangi nnyo abavumiddwa ku lwange naye ne bagamba tuli mu mugongo gwa Nambwayo. Ku Nambwayo kwe tutava. Yes. Decision gye twakoze ya kutereeza mbeera
n'obulamu okutambula mu maaso olaba emubeera ennyo mu ntalo obulamu tebusobola kutambula naye embuzi ya Faiza ewooma embuzi ewooma ndowooza ogirayo ekirungi ky'okukuuma embuzi okyaddamu okuyamba omusajja mwekulaakulanye Katonda bw'aba muleese nga mutuufu nga lwaki sikikola kubanga gye tuyite bagamba kati essaawa zino nambwa atulaze ekintu kimu omusajja ekyo tekibamala osabanga osanga ffe okutuuka awo waliwo ebintu ebibadde bitataaganamu okitegeera ate Katonda talwa atuukira mu kaseera katuufu kale nga tumaliriza omanyi nze ndi w'amawulire gano ebiseera ebisinga kati okuva mu loni akutte kamera loni asobola okubanga obusobozi bwonna ng'abulina naye ng'aba atandika kumulaba mulaba kamera gyakoze eki okuva mu kukwata kamera bamutunuzi bamusse mu maaso ga kamera kitwala ebintu bingi nnyo oyinza ofuba finally nakulabye nga oli mu promo kitegeeza nti kati ogenze mu maaso naye nze nga ndagenda dda nasooka nenkola programu y'olutambula tewagiraba kati bampadde abanoonya abaali oba mwami Field Kaggwa naye mbadde nkola wadde nga nkola mu Field naye nga ne kumpewo nkola naye bw'ogufuna olina ogukwata obulungi gwanoonya jangu ku Bukedde TV oyagala musajja wakikola ki wakitema mukazi ki